Olubereberye essuula 5. Yusufu n'agwa mu maaso ga kitaawe n'amukaabirako n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu be abasawo okukalirira kitaawe. Abasawo ne bakalirira Isirayiri ne bamala ennaku 4 nga bamukalirira, kubanga bwe zityo ennaku ez'okukaliriramu bwe zenkana okuzimala. Abamisiri ne bamala ennaku 7 nga bakumye olumbe ku bubwe. Awo ennaku ez'okumukaabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbeegayiridde mwogerere mu matu ga Falaawo nti, kitange yandayiza ng'ayogera nti, laba, mu ntaana gye neesimira mu nsi ya Kanani mw'olinziika. Kale kaakano nkwegayiridde, nyambuke nziike kitange era ndikomawo. Falaawo n'ayogera nti, yambuka oziike kitaawo nga bwe yakulayiza. Olw'omusanvu Yusufu n'ayambuka okuziika kitaawe. Ne wagenda naye abaddu bonna aba Falaawo, abakadde ab'ennyumba ye n'abakadde bonna ab'ensi y'e Misiri, n'ennyumba yonna eya Yusufu, ne baganda be, n'ennyumba ya kitaawe, abaana baabwe abato, n'endiga zaabwe, n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baaleka mu nsi ya Goseni. Ne wayambuka naye amagaali era n'abeebagadde ku mbalaasi. Ne kiba ekibiina ekinene ennyo, ne batuuka ku gguliro lya Atadi eriri emitala wa Yoludaani, ne bakubira eyo ebiwoobwe bingi binene nnyo. N'amala ennaku 7 ng'akaabira kitaawe. N'abo abaatuulanga mu nsi Abakanani bwe baalaba nga bakaabira mu gguliro lya Atadi, ne boogera nti, okukaaba kuno kungi, era Abamisiri kyelyava lituumibwa erinnya Aberumizirayimu ekiri emitala wa Yoludaani. Abaana be ne bamukolera nga bwe yalagira. Bwe kityo abaana be ne bamusitula ne bamutwala mu nsi ya Kanani, ne bamuziika mu mpuku ey'omu nnimiro ya Makupeera Ibulayimu gye yagula awamu n'ennimiro okuba obutaka okuziikangamu eri Efulooni Omukiiti eri mu maaso ga Mamule. Yusufu n'addayo mu Misiri, ye ne baganda be ne bonna abaagenda naye okuziika kitaawe. Bwe yamala okuziika kitaawe 15, baganda ba Yusufu bwe baalaba nga kitaabwe yafa, ne boogera nti, mpozzi Yusufu agenda okutukyawa n'okutuwalanirako ddala obubi bwonna bwe twamukola. Ne batumira Yusufu nga boogera nti, kitaawo yalagira bwe yali nga tannafa ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Yusufu nti, nkwegayidde kaakano sonyiwa okwonoona kw'abaganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi. Kaakano tukwegayiridde sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo. Yusufu n'akaaba amaziga bwe baayogera naye. Ne baganda be n'okugenda ne bagenda ne bavuunama mu maaso ge ne boogera nti, laba, tuli baddu bo. 19. Yusufu n'abagamba nti, temutya, nze ndi mu kifo kya Katonda. Nammwe mwali mwagala okundeetako obubi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi, ng'era bwe kibadde okuwonya abantu abangi baleme okufa. Kale kaakano temutya, n'abaliisanga mmwe n'abaana bammwe abato, n'abasanyusa n'abagamba ebyekisa. 22. Yusufu n'atuulanga mu Misiri
ye n'ennyumba ya kitaawe. Yusufu n'awangaala emyaka 110. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu bannakabirye era n'abaana ba Makiri omwana wa Manase baazaalirwa ku maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti nfa, naye Katonda talirema kubaggyira n'okubaggya mu nsi eno n'abatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubaggyira, nammwe mulitwala amagumba gange nga mugaggya muno. Bw'atyo Yusufu n'afa nga yakamaze emyaka 110. Ne bamukalirira ne bamuteeka mu ssanduuko ey'okuziika mu Misiri.